Mukama ffe mulungi yeebazibwe nnyo. Komyewo n'enjiri yaffe ey'okuwaayo obuyinza mu maaso ga Kristo eri abantu bonna ab'ebitiibwa ku muntu wa wansi, kubanga Katonda yaleeta emirembe yekka, yasobola okuleeta emirembe. Batwagala emirembe, bwe tunaagirwanirira n'amaanyi gaffe tetujja kugisobola, ne bwe tunaakola tutya tujja kusigala mu mivuyo era mu buli mbeera. Naye ekisa ate weekiri n'obudde butuse era bugenze busemberera, kubanga enjiri weeri ebategeeza amazima. Mu Yeremiya 27:4 obalagire ebigambo eby'okukwatira bakama baabwe nti bw'atyo bw'ayogera Mukama w'eggye, Katonda wa Isirayiri nti bwe mutyo muligamba bakama bammwe, nze nakola ensi n'omuntu n'ensolo n'ebiri mu nsi, n'obuyinza bwange obungi n'omukono gwange ogugoloddwa, era nze njiwa gwe nsiima. Kaakano mpadde ensi zino zonna mu mukono gwa Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni omuddu wange, era mmuwadde ensolo ez'oku nsiko z'omu nsiko okumuweerezanga. Kale wuli ebigambo bino bye njogera. Nebukadduneeza kabaka yalabanga abantu bamujeemedde nnyo, naga nti teeka okufunayo abaŋŋondeza, abankubire muwadde mu mukono gwe, kubagamba nti nze ensi zange n'obuyinza bwange bwe ngolola omukono, onaga nti nkuwadde, amuwadde. Amala kutuuka kiseera n'amuggyako, ye bw'amuggyako naga nti muggyeko kati obuyinza, ate aba takyasobola kuyimirira. Kyavaga Nebukadduneeza nti kuwadde emikono gyange, ti ensolo zonna ez'omu nsi zijja kukuweereza, amawanga gonna. Kyebune ngamba nze ndi ku ggwanga Uganda linkyaliko ngadde, n'amawanga mala galina embeera. Naffe ffennyini tulina kukyukira Katonda, so si kubeera awo tulwanaganira ebyobufuzi. Tuuze people power, our power, tuuze movement, tuuze FDC, ebyo byonna Katonda ayagala abali mu FDC, ayagala abali mu people power, ayagala abali mu movement. Talina gw'akyawa, naye akyawa ekibi ekikolebwa, akyawa obujeemu, akyawa okutwala ekitiibwa kye. Kati yessaawa bassebo ne bannyabo ne bakabaka abaagala, n'akyawa okutwala ekitiibwa kye, kubanga leo tutwala ekitiibwa ne tusukka bassebo ne bannyabo. Bakabaka nabo Katonda abaagala era yabateekawo, naye ate ebitiibwa byabwe olumu byasukka nnyo awali Katonda, kubanga bw'otunula mu mulembe gwaffe guno ogwa Bayibuli, Katonda tayagala nnyo kuwa muntu kitiibwa kisuse, ayagala okimuwa, naye tayagala kuddira muntu n'omusitula n'omuweka ku bibegabega. Nalaba weruzululu nga bataddewo ekitebe, simanyi atudde muli owaffe wano wa Buganda, ne bamusitula eno waggulu. Ebyo Katonda tabyagala, ayagala bakuseemu ekitiibwa ng'oli kabaka naye ng'otambuza ebigere ebyo. Bw'oba tolina maanyi wakiri tula mu mmotoka, naye si kumutira muntu n'akusitula n'akuteeka eno waggulu, oba n'akuteeka mu kitebe waggulu n'otambulira waggulu. Katonda waliwo ebintu by'atayagala ebimunyiiza obusungu, n'agamba nti ate oyo asusse nange nga nze kabaka w'abakabaka. Sikyawa abantu naye mbabuulira amazima. Manyi enjiri eno mujja kunkyawa naye ge mazima. Waliwo ebintu Katonda by'atayagala, nga bwe ngamba bannaddiini ne bakukwatira omuggo, bagenda bakwatidde omuggo ba bishopu, awali bakwatira n'omuggo, oyambadde enkufiira ziriko n'amayembe n'amatu, oyambadde agambalo gonna ozimbye fulukuteeri. Ebyo byonna Katonda tayagala gatiibwatiibwa ago. Ayagala oyambale bulungi, oli wakiti tetuganye ekitiibwa, naye obeeko ngeri gy'okkakkana wansi n'abantu okwatagane nabo. Ebitiibwa bibiyitira Katonda tabyagala. Ayagala tubeere n'ebitiibwa byaffe naye nga tukwatagana n'abantu, ng'era tubaako we tukoma bassebo ne bannyabo. Olaba ne ba Peetero baabulyanga enjiri, malayika bwe yajja, oba ba Yokaana bonna, n'ayagala okufukamirira malayika. Malayika n'amuga nti nedda, naawe oli muweereza munnange. Ba Peetero bonna baabulyanga enjiri, abantu baayagala ngo bafukamirira. N'amuga nti nedda, nange oli muweereza munnange. Okugyako omukyala yalina ekisa, yateekebwako ekisa ky'okufukamira. Oba omuntu ng'omusabira busabizi afukamire, naye omuntu akufukamirire, omuntu akusitule, omuntu akole bw'ati. Ebyo binyiiza Katonda, ebyo binyiiza Katonda. Ayagala nnyo okumuwa ekitiibwa bassebo ne bannyabo. Kyebune ngamba nti mwabawoza people power, kati Katonda ayagala kulaba your power. N'abawoza movement, Katonda ayagala kulaba amaanyi gammwe. Kyebune ngamba nti yabateeka mu kisaawe, ono n'ateeba goolo emu n'ono yateebyemu, kati muli mu draw. Atajja kubazzaamu, tanalekeraawo paka lumu n'awaayo obuyinza bwe mbabuulira bassebo ne bannyabo. Kangende mu maaso, kubanga njagala nnyo mutegere ebigambo bino, twenenye ffenna tukyuke. Katonda talina gwatasonyiwa oba ossa abantu bameka, oba obbye abantu bameka. Ekikulu weenenyezza, ogenda kutereeza, ozze ebyo bye, ogenda kutereeza weenenye mu maaso ge, abantu bossa omusaayi gukuveeko, ogenda kutereeza buli kimu okwatagane n'abantu ekyo Katonda kyayagala. Obeeko byoleka ebitiibwa ebisusse Katonda byatayagala. Ebyo byonna Katonda byagala abantu bakyuke babireke.
ebitiibwa bino bisukka bikukyana abantu abamu. Tubala abantu abamu bakuga nti gundi amukyayirwa ebitiibwa bisusse. Galaba omuntu afuuse ebbere gitakyasoboka. Bassebo ne banyongeza mu Isaaya 10:5 nkyabalaga ebiro Katonda byakoleramu n'aleeta n'okusaasira n'enkola ye mugimanyi. Bwe tunaamanya Bayibuli tujja kumanya nti omukono gwa Mukama gwe gutuliko. Lwaki tetukyukira Katonda tuwaayo buyinza ffenna ne tuva mu zino entalo zetulwanagana kuba tujja kumalako nazo. Isaaya 10:5 omwasulya oluga lw'obusungu bwange omuggo oguli mu ngalo zange ekiruyi kyange. Ndikutuma okulumba eggwanga erivvoola. Ndimulagira ku bantu abaliko obusungu bwange okubanyaga omunyago, okubanyaga omuyiggo, okubalinyira wansi ng'ebitoome by'omu nguudo. Naye tagenda kukola bw'atyo. N'omutima gwe tegulowooza bwe gutyo. N'ekiri mu mutima gwe okuzikiza n'okumalawo amawanga si matono. Kubanga ayogera nti abakulu bange si be bakabaka. Owulira ebigambo ebyo Katonda yakozesa ate Asuuli ng'era ayagala kulumba Isirayiri agitereezera amanga amalala. Kyava agamba nti olugo oluli mikono gyange omuggo gwange. Omuntu oyo abanyigiriza abantu Katonda yennyini y'abaamukozesa. Naye ng'amanyi nti naye mujeemu muzibu naye nja kumukolako obudde bwe. Tayinza kuddira muntu wa mirembe atalina mitawaana amukozesa ate kulumba abantu. Alabayo omuntu omuzibu omukakanyavu w'omutima n'agamba ono gwe ngenda okukozesa bila abantu bano nga talina gwasaasira kuba emiggo. Zamula abasajja batambula n'emiggo. Bonna bakakanyavu bazibu. Kale yabateekamu emitima emikakanyavu. Bwakuba omuntu akuba ng'akuba ente. Kubanga ngenda kulumba omukubira abantu obalinnyirire obanyagire obabbe obalinnye ng'ebisooto. Olw'okumi n'omukono gwange gwatuuka kusiza abakabaka abasinza ebifaananyi ezalina ebifaananyi ebibajje byasinga ebirimu Yerusaalemi ne Samaliya. Omukono gwa Mukama gutuuka ku buli bakabaka abasinza ebifaananyi abantu. Olw'okuba tuna bye tusinza ebitali bya Katonda katali mazima, Katonda atuterawo omuntu anaatunyigiriza tuuke tuweeyo obuyinza. 11 nga bwe nakola Samaliya n'essanamu zaakyo sikola bwe ntyo Yerusaalemi n'essanamu zaakyo. Kyekiriva kituuka Mukama bw'alibanga amalidde eddala omulimu gwe gwonna ku lusozi Sayuuni ne Yerusaalemi, ne ndyoka mbonereza ebibala by'omutima omukakanyavu kabaka bwa Asuuli n'amala ag'amaaso g'amagonamivu. Katonda amala kumaliriza mulimu gwe n'agamba kati bano bawanise wano bategedde kaakati n'ono omugulumivu alina amalala agulumidde agamba seeno ngirina mu 5 era abafuzi bwabeera n'emmundu agati emmundu gye nina bambega benina bano bonna bentendese bano bali mu boda bano bali mu butale bano bali mu mazzi buli ofisi erimu bambega ate bayinza kuntwalawa naye nga kana kati lindako nja kujja era nzija. Haleluya basebo ne banyabo. Kyevudde ngamba nti n'ono abonereza abalala naye ate abagenda kufuna ebibonerezo bye naye babadde akola nabo. Naye ekyenjawulo nti waliwo ekisa ky'okwenenya tibannange tutegedde naffe omuggo bwe gunaavaayo ate gujja kuba muzibu. Olw'ekumi-3 kubanga ayogera nti olw'amaanyi g'omukono gwange nakikola n'olw'amagezi gange kubanga ndi mukabakaba najjulula ensalo z'amawanga nenyaga obugagga bwabwe nentwaza omusajja omuzira n'abatula ku ntebe. Kyono gwaleeta baleeta okunyigiriza babba buli kantu ne bakanyaga gambe ne banyaga buli kintu kyonna. Mumuuza batubyeko ettaka batubyeko kino sente za gavumenti bazimazewo babbye amabaati bino byonna kambi basomere mu Bayibuli lwali mu bitegeere kubanga nti genda banyage n'amabaati gabana gabbe gatwale sente za gavumenti muzibbe musoke mbakubemu mbawulire mubbe ettaka lino mubbe buli kintu kyonna. Haleluya. Naye nga Katonda yamukozesa nayamuga nti lindako essaayo bw'eneetuuka naawe ojja kulegako owulire. Kati mbawulire basebo ne bannyabo nammwe abali mu kunyaga abantu mulinde essaawa yammwe kubanga obudde busemberedde. Ekyamagezi essaawa yakwenenya kuleka bintu ebyo. Yabaga nti ngenda kubba lyoke nninyire buli muntu buli atebaayo ne bakabaka bonna nti n'abatoowaza n'abateeka wansi nga teri ayo ayimusa ddoboozi n'awulirwa. Ngenze ku lw'omuki olw'okumi-4 era omukono gwange guvumbudde obugagga bw'amawanga ng'ekisuulu ng'omuntu bw'akuŋŋaanya amagye amazire bw'atyo bwe nakuŋŋaanya ensi zonna. Tewali yayanjuze bw'atyo newankubadde yasamwa akamwa newankubadde yakaaba. Owuli ebigambo bino tinaavumbula buno bugagga gano mafuta ono golodi biki kyobala mupulezidenti Museveni agati mwagala kungoba ku golodi wange kyobeera nti yamutonda naye bwe yasangawo mwakungoba ku mafuta gange
Muti wa bulungi yabita abise bibye kubanga kati yagulumira Bible bino byogera basebo ne banyabo ate nga Katonda amutadde nti soko bankubire mafuta kola bucho yagala kola kino kola kiri naye lindako ebyo no basebo ne banyabo njagala mulire buli side ali ku opposition nali mu movement oba mu government ya muli ebigambo bino bigendo tugata nti ekitutaasa kuwaayo obuyinza kwenenya kubanga tebagambe nti onanyagaye bagenda kumuleka si Bible wegambye Olwo 15 embaze eri enyumizero yagitemya n'omusomeno guli ekuzeriyo yagunyenya okwenkana oluga nga buli nyenyezebwa abo abalulonda oba omuggo agusitudde atali muti Mukama wejje kyaliva aweereza obukovu mu basajja abagevu era wansi w'ekitiibwa kye walikolera okwokya okw'omuliro Bible egambye nti oluga luyinza okwenyumiriza waba walukozesa n'akuba kuba nero terwenyumiriza aba ategeeza nti ate abantu Katonda bakozesa ng'ayagala abantu bayo obuyinza naye nabo abajja kuba nabo baweeyo obuyinza agambe nti naloka abaweereza n'obukovu nga kitegeeza nti ate buli kantu ke batutte buli kantu ke bagiza baba bajja kasese mu babaagala bate baagala oba baana baabwe oba bazzukulu baba bajja kulega ku mbeera bassebo ne bannyabo kitaawo ali omu ku babba ebintu by'abantu ali omu ku banyaga amataka g'abantu ali omu ku batta abantu ali omu kwabo manya nti ogenda kukaaba gwe ogenda kukolega kwebyo ebibonyobonyo oba oli muzzukulu we onna kumanya nti batata akola bino ze kampeeyo obuyinza nenenye Katonda nsaasire nga bukyali oyinza omuleka bassebo ne bannyabo kati budde bwakyawula ntamu omwana ampuliriza nga kitaawo alina byakola ebitali bituufu vaayo oba atta abantu oba akola kiki oba asaddaaka oba asamira oba akola kiki oba akola bwenzi yeetunda va mu bintu ebyo kubanga eriyo kibooko zijja buli muntu ajja kulegako Katonda kyayagala kutabagana na kusonyiwagana na kutereeza buli kimu ekyo ekisawo ekiri ngenze kula 17 n'omusana gwa Isirayiri guli wa mufo ky'omuliro n'omutukuvu we ali wa mufo ky'okwaka kale gulyokya ne kumalawo amaggwa n'emyera amannyo ku lunaku lumu Bayibuli egambye nti omusana okuva mu Isirayiri kitegeeza njiri kati yenjiri eno gye tubuulira ye eringa muliro wogolokokera weekwokera yeeyokya n'okwokya olina kukakkana na kujeemulukuka kubanga kyaga nti omusana gugenda kubanga muliro nga Katonda avuddeyo bassebo ne bannyabo Katonda avuddeyo mulembe gw'oluvannyuma musumba gwampuliriza nagamba dda obadde ofera abantu obalimba wiiki eno obalimba n'oteekawo puroguramu zino ez'obufere n'obulimba yessaawa ey'okwenenya abantu ne baloka bakuba mu ngalo ssaawa 3 bakuba mu ngalo n'ambyulensi ziri awo obufirisofu obwo abantu bwe bakola ye abantu banabo baliko ki ssaawa 3 mukuba mu ngalo mumukole likodi kwegamba era abakolini bwe yagamba nti abalokole ennaku ebalikeyo za lumonde ssaawa 3 bakuba ngalo abamu baneguka bagwa bufirisofa bwe baliko fo ky'okuba n'ekigambo kye bagamba nti tulina kukola bwe tuti ne bwe tuti obona bufirisofa abantu bakola bwe batambuliramu awo ne balowooza nti bannange Katonda agenda kutuddamu tasobola tulina kwenenya nze naawe musumba gw'abadde akubisa abantu mu ngalo erugogo ebyo biveemu ebyobufirosofa saawa yakwenenya kuva mu bulimba nakufera abantu saawa yakwenenya kutegeeza abantu mazima si kulimbalimba bantu bategere ti Katonda ki kye twakola ffenna twasobya teri atasobya nga bannayuganda wadinamanga malala ffenna bajjajjaffe basamira babba batta bayiwa omusaayi bakola bino na bino kati ekituviiriddemu kyekirwa ti kyekino kwe kutuleetera omuggo nimwe Yeremiya 29 njagala kwogera ku kisa kya Katonda kyatuteerawo era kikyaliwo tekivangawo olunyiri wa 10 bw'atyo bw'ayogera Mukama nti emyaka 7 egirituukirira Babuloni bajjira n'entuukiriza ekigambo kyange bukira ebirungi okubakomya mu kifo kino kubanga mmanyi ebirowoozo by'endowooza gye muli bw'ayogera Mukama ebirowoozo by'emirembe si bya bubi okubawo okusuubira enkomera yammwe ey'oluvannyuma era mulinkaabirira era muligenda ne munsaba nange ndibawulira bwe mulinoonya mulindaba bwe mulinekenya mutima gwammwe gwonna ne mbakuŋŋaanya okubajja amawanga gonna mu bifo byonna gye nabagobera bw'ayogera Mukama ndibakomyawo mu kifo kino abajja kubatwala mu busibe nti Katonda atujja mu bifo byaffe ayinza okuba takujja mu ggwanga naye ng'akujja mu kitiibwa kiwandibaddemu akujja mu mulimu gwewandibaddemu akujja mu ttaka lyo liwandibaddemu ekyo kyonna kiwandibaddemu okweyagala kukugjeemu lwa busungu n'agamba nti naye bwe tunaakyuka ne tumunoonya bannayuganda mu mpulirize senga bannayuganda tufunayo abantu ne balabuka
nze bempita abagezi abo ndifuka abamwoyo fenna ne tugamba tugezezaako ebya people power biganye, tugezezaako ebyefudisi biganye, tugezezaako ebyajema biganye, tugezezaako ebya DP biganye, ebya movement byonna tebigenda. Tuliwo bubeezi, tuli awo. Kakati basebo ne banyabo lwaki ne movement njogerako. Abalaba movement nze njimanyi kati, nze bintu birabira mwoyo. Abantu nagamba tebakyali ba movement. Naye banoonyayo mugaati, kulya mugaati batonotono baalubatu. Kubanga wali omugaati wobbira, tewali walala wobbira. Bonodde eno tonna ujja kubbira. Ni wali kyango ky'okubba. Buli kimu ky'okubba weekiri. Kati abantu banoonyayo mugaati. Tugaa nti waliwo ekibiira kya movement. Ekiri awo kikyali ekinywevu. Bali ku mugaati. Ate abali eno mu people power. Abo nabo batabuddwa. Batabuddwa bagamba. Bw'obuuza nti ye President Bobwani plan ki gy'alina. Nagibuuza omusajja omu omukulu wali yamubuuza. N'agamba nti plan tetugiraba. Niyo embeera etususse. Kati kwegamba abantu embeera ebasusse. Tebamanyi waakudda. Naye okudda wali wamu tetuganye ebibiina wadde bwebiri. Naye tukyukire Katonda gwe tuba tukulembeza mu mwana Yesu Kristo kabaka w'abakabaka. Agambe bwe tunaakyuka ne tumunoonya tujja mulaba. Kyobola amakanisa gonna gatabuddwa. Buli muntu atabudda business. Ffenna tutabuddwa nange nga mwendi. N'ekyo tutabula kiki? Nze nkibaleetedde lwakuba nze mmanyi ekyokukola n'abooluganda. Katonda atugamba kukyuka kwenenya kumunoonya tusonyiwagane tutabagane tutereeze buli kimu nga buli omu awaddeyo obuyinza mu kitiibwa kye n'agamba ekitiibwa kimu kiwuddiza Kristo. Obuyinza obumu buddiza Kristo. Kati atugamba ki? Tutusonyiwagane tuve mu ntalo zino. Kubanga ne bwe tunadduka ogenda eri abazungu okubeera tetunajja tujja kubeera. Ate tugoba bisiyaga wano. Ate oli akomyewo ebisiyaga. Kati Katonda aga nti sinna gwe nja kuonono baagenda yesibe ku bazungu bajja kundeetera bisiyaga wano. Kati ne tubeera mu kattu. Tuuza people power naye ngeri abazungu bali eri bo bagati wayitamu ng'adeeta ebisiyaga byaffe. Ate eno tubigoba. Kati tuli mu kattu wakati twagala bisiyaga tetubyagala. Kati tuli awo wakati ki kye twagala? Twagala omuntu ng'awaayo obuyinza gati n'abazungu wadde bwe bali nze mu wekitiibwa Bobi Wine badde obuyinza eri Katonda nzikiriza kyanagamba kingenda okukola. Sijja kwesiga bazungu wadde nabo mbaagala bajja kunyamba. Sijja kwesiga bisiyaga sibisembeza nga ne President Museveni agati nange mpaddeyo obuyinza abazungu we bali kuba naye ali abeesiga tugata beesiga. Sijja kubeesiga weewaawo tulina okubeesigako ku bintu ebimu. Naye Katonda ono gwe njagala nsoose tutereeze eggwanga lino. Katonda atuuke ekiseera pulezidenti waffe okuva mu ntebe nga yeewummulira awali mirembe terina amuyigga. Kubanga yawaddeyo obuyinza eri Katonda ne yeenenya ne tutabagana ne tusonyiwagana ne tutereeza. Kati abantu baga nti tuula wali mirembe. Tekwata ku pulezidenti wadde yasobya bino bino ebyo tujja kubitereeza kino tujja kukitereeza. Naye kaakati wano talina wayinza kuddukira. Kubanga ateeberezaga nti kaakati bwe nzira wano amanga gajja kunkwata. Bwe pulezidenti omulala wajja ayinza obutandika yeebuye abandesa abantu n'abawona. Ebyo byonna abirina toga nti tabirina. Waliwo ebintu byobeera nabo omutima n'oga nti ebintu kati bintabudde. Kanogamba nti kangugubire ku steering oba emmotoka eragawa oba eseerera oba tugenda mu lukonko nesimba ku steering kanginyweze. Naye ekyamagezi ate weekiri ti omuntu bw'akakanaga nti Mukama nsonyiwa mpulidde enjiri y'amazima njagala tutegere ekyokukola tutuule ffenna nga bannayuganda tulabe ekyokukola ekiri amazima gali mu Bayibuli gagamba gatya titugyewo kino tugyewo obugwanyifu nga twakkaana ebisiyaga tugyewo kwambala enkunamyo tugyewo okukola bino na bino tutereze kino tugyewo amasabo tukole kino na kino tugyewo bino byonna Mukama agenda tuweera n'omukisa tutambule bwe tuti ne bwe tuti nga buli mwasigala agabana ku keeki nga Katonda atuwa omukisa basaba ne bannyabo. Manye enjiri yange abasinga tebajagala ate bangi bajagala. Bagamba omusajja muzibu nnyo. Siri muzibu. Naye Katonda gyantuma okubabuulira ti ayagala kutusonyiwa. Era enteekateeka agirina ate weeri ejja kubeerawo. Anaguggubira waakiri yajja kumutta. Alekewo abanaateesa. Ekyo kye mbabuulira basebo. Wajja kusigalawo abanaateesa bakkaanye. Ekyo oba twagala oba tetwagala. Kijja kubeerawo. Nga ffenna tulina okukwatagana. Nsaba Mukama bankumire kambasabire bannayuganda bannange. Katonda w'eggulu n'ensi nkwebaza bannayuganda bonna. Okuva ku ekitiibwa pulezidenti b'ebitiibwa bakabaka ab'opozisoni bonna mu bitiibwa byabwe na buli muntu yenna mu kitiibwa kye. Mbasabira ekisa kya Katonda ekigambo kino kye tugabana kibakomeko kubanga yeggwe osobola okugatta emitima gyaffe tusobole okuteesa n'okutabagana tufune emirembe tuke tutwale enjiri mu mawanga gonna. Mukama bankuumire.